bonna batuwagira okuteeka wansi ebikola ku mirimu gy'abakadde baffe ab'ebyokwerinda nga ensonga zezo ezofuula bannamawulire ekyokuttale n'ababikka emigobante n'abawambako ebyuma byabwe ebikola omulimu gw'amawulire n'abasiba mu bidrone ne babatulugunya bangi ne babuzaawo. Abakulembeze bano okubadde Sam Yibanda Mugabi nga ye pulezidenti w'ekibiina ekitaba bannamawulire abagasakira mu Paalamenti, Moses Alsaid Lubega owa Uganda Sports Press Association wamu n'aba Uganda Journalism Association mu bufunze Uja n'abalala be bayisizza ekiragiro kino era ne balabula yenna anakiisaamu amaaso nti waakukolwako. Tusazeewo tuteeke ebikolwa byaffe wansi. Kikolwa kya kulumwa nnyo okuba tetugenda saka mawulire ku bitongole ebyokwerinda. Naye embeera efuuse yakazigizigi kubanga kati eyolekedde kufiirwa bulamu bw'abantu. Emma Kirunda nga y'Ssaabawandiisi w'ekibiina ekya Uja avumiridde ab'ebyokwerinda olw'okutulugunyanga bannamawulire olutatadde n'ategeeza nti ekimala kimala ono si mumativu ne bakama baabwe abasigala mu zi woofiisi bagamba nti beesuuliddeyo gwa naggamba nga bakubwa ng'agamba nti kyekiseera nabo baveeyo ku nsonga eno babalwanirire. Ebikolwa bino bikula era bituusizza obulabe bungi ku bannaffe. So ekisaliddwawo olwaleero ffenna kivudde ku bikolwa ebyo ebizze bitukolebwako ebizze bitutuusibwako nga tugamba ekimala kimala. Ono agamba nti kino kyekiseera n'essiga eddamu ziriveeyo n'eddoboozi ery'omwanguka ku ddembe lya bannamawulire eririnnyirirwa olutatadde. N'olw'ensonga eyo n'essiga eddamu zitubakoowoola n'obuwombeefu nti muveeyo nammwe mwogere n'eddoboozi ery'omwanguka ku nsonga eno. Ye Kent Kenneth Aireng nga yakulira ekibiina ekya Uganda Journalists Union agamba nti abo bonna abavunaanyizibwa ku kutulugunya bannamawulire balina okusimbibwa mu mbuga z'amateeka bakangavvule. Kamera z'abannamawulire abadde bakola omulimu gwabwe zaali badde zibaddizibwa, baali badde bafuna obujjanjabi. Ate n'ekirala ffe nga bannamawulire twagala tukole omulimu gwaffe nga n'ebitongole ebirala bwe bikola omulimu gwabyo naye nga walina okubeerawo respect. Sempale era asabye ne bannamawulire obutekkiriranya ku nsonga eno era n'asaba abasasi okutunuulira enkalirizo ye yenna n'abalyamu olukwe n'akola emboozi z'ebyokwerinda. Paul Kakande yakusakwidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.